ensangi zino wetwogerera gola Bukedde TV kizibu nnyo omuntu okwewaayo ne bamutta kale ne bwekuba butamutta kale tugamba okusiba oba ngenze wala okusiibya enjala nnaku nga 2 kagube musaala nti bagenda kuwa musaala myezi 2 n'ozibira ekyama kya munno nti bwe twagenda okola programu eno bino byebyaliwo nogaa kansirike bayaba wanneyo naye kaakati tulaba ku mulembe guli biki ebyaliwo olutalo lwali lutya miziki eyalimu tukyagenda maaso ne programu Omuntu Abantu oli ku Bukedde TV nange Smaya mwongera nga tulina Omuntu Abantu bamwe Sgt.Bukenya wangabi munnange nno munnaye mane yaziza munya enyabo Sgt.Bukenya obadde tugamba nti abantu bakuno battibwa naye okuttibwa kwa ngeri nnyingi nze nga bwe nkutegeeza nti bw'obinyumya bw'oti ndabanga firimu waliwo okuttibwa amasasi g'oyogeddeko waliwo okuttibwa okwejjambiya waliwo okuttibwa okwa baziyita batya bomu ffe ze tulaba olutalo olwo lwalimu ngeri ki si bayeekera gavumenti yaliko okulwanyisa abayeekera biki ebyakozesebwanga ennyo okusinga abantu battibwa bomu kuba bakubanga bomu ku nsozi ne mu bikko naddala oyita ojjoko olunaku lwe yafa amagye gaali awo ku ssomero kamanda wasomera ate we baateeka enkambi ebibiina byonna bizaali domutwe z'abasirikale bobote kamanda agamba chief of staff nga bwavudde tetukyayagala kulya chief yenna oba wangeri ki oba mwenna mukuba amasasi buli kyalo gwe musanga mukole ki mutte oda yagitolewa essomero era omuzeeyo omukadde yajja okubuuza abazzukulu nga bamuttirawo okubuuza abazzukulu baani abasirikale kwa waliwo abazeeya babeera kumpi ne barracks gwe muzeeyi nga amanya nkaddiyo babatta bakola ki naga abazzukulu gye muli nga tamanyi nti chief of staff yafudde olwamutuukako omuzeeyi naga nti kano kekalabika kakoze n'eddogo eryasse chief of staff kwe baasookera era omuzeeyi yagwawo so olwo abantu batandise okufa ombuuzizza baafanga mu ngeri ki enfa ya bomu enfa y'amajambiya enfa y'amasasi babateekanga mu nnyumba ne babookeramu ne bakuyiga yingia kwa nyumba ne bateekako ekufu ennyumba ne bagiteekako omuliro kuba n'ennyumba ez'essubi ezimu zaalimu ezimu oba byaji abamu balina ebyaji kati nga bakuteeka mu byaji eno balina ebyaji byateekangamu kasooli obulu n'ebintu ebirala baba balina emmere nnyingi nga bakuteeka mu kyaji oba mu nnyumba ya mbuzi oba ey'enkoko olwo nga bakulanga ki buyeekera buli gwe basanga nga yamuleekera enjeriya okuviira ddala mu kitoogo kiri kitumbi okutuukira ddala eno mpaka luweero gyakoma yasiŋŋaana bamuyeekera omukazi bwobanga owonye bakuleepinga nga basajja nga 30 ekiki 3 oba 2 kati olwo ekyawukanirawo nebino ebyakkola anti era ate kakati era bebamu era abamu abaawonawo bebana abaddamu abaali mu kkonyi towulayo kati nga Vincent oti olaba yali musajja mukulu abo balagonyi bandi bebaali mu UNRera bebaali mu magye gali kati gavumenti bwegwa ne bagenda mu musiko ne bayigatta ku kkonyi ne kulakulena era ebikolo olaba byebyo byennyini kati olutalo ne lugenda mu maaso abantu battibwanga ekiro n'emisana tuku oyita ojjoko bwafa ekyalinga ekiraga nti muve mu kitundu kino kati omusirikale takyayinamu kimukwano waliwo abatonotono abaali basigadde kati nga ditaachi y'amagye yali ekulirwa ali second lieutenant eri wano amanyi kiseera biri second lieutenant wakayinja akamba babanga bazibu ne sergeant nga baba amaanyi nnyo kakati abani badduka ne bavaawo ku kitundu olwo ensozi ziri ensozi ziri mabega waazo oba ogenda ku nkambi ey'ekasejjere ezimu ku nkambi ezasooka oba kasejjere yali mabega w'olusozi olwo era adimini w'enkambi y'ekasejjere Apollo Kivu Bulaya gwe tubadde naye muzeeyo yogolaba mabega awaali abakulu nga mu nkambi y'ekasejjere era nze bwenvu eyo yonna nvudde mbuudye ebintu bitabuse mu magye bitabuse ffe abantu abaaliyo bantu twayibo baganda basoga bikiwa batandise okutulaba engeri batandise n'okutta bakomanda abaganti balabika bakolaga n'abayeekera ne tudduka nze nadduka ne Sergeant Mukasa
afudde nga meja mu NRA ne twegatta mu nsiko naye bwe mu nkambi y'e Kasejjere twayina abakulu admin officer eri Apollo Kive Bulaaya twayina Muhammad Kasiringi oyo nno Muhammad Kasiringi ye yali co-director wa Public House ye Bulange era ndowooza baamwogerako ne baga nti yayokya Bulange biki omwami oyo Muhammad Kasiringi ne tubeera ne Amini Nzaruku Sergeant nga tonnabamenya kuba malayo ndaba olusozi olwo kumpi nnyo olumwe okuvaayo okujja okulumba wano direct okujja okulumba bano abaali bakuba ebikompola wali eri lwaki temwajja ne mbalumba mu nkambi mwabeerangamu abajaasi nga 15 ate nga bano balinga 10 nga toyinza kulumba bajaasi 10 ate nga n'emmundu twabanga na ntono twabanga na SMG nga 3 mulimu bikiti kya muwogo kati n'olumba abasajja balina zimashini gani kakati kwali kukyajenga wabula nga kyetukola kugenda kukola ambushi ne mukubayo kamotoka oba abali kubigere babiri basatu banamo bagwikiriza tebayita ambushi hit and run mu ngeri ngeri nenga temusobola kujja kuba attacking direct embavu zali tezenda bakuwera kugamanyi kati gana bakuwera kati enkambi y'e Kasejjere kakati ate baraki sendala nkuluma yali mu lukole eyo ngerwa amata enkambi ngezo kati olutalo lubeera mu ngeri ngeyo lugenda mumpo kati nate lwajja ate amanyi nga gafune lutandika okujja era ekitundu ky'emakokoto wano emmotoka emu yakubibwa wayitawo Kanoga ng'ovudde Kanoga baakubira emmotoka y'amagye loole abasikala baagiriko bonna ne babattirawo yakubwa yafiirawo kuba mission zaabanga zanjawulo ey'okubiri yakubibwa Bwanja olwo mwe mwayawulanga mutya nti ono waffe ono si waffe mu ngeri muki nti ono wa gavumenti kubanga wagenze n'otugambako wali emabega nti n'abantu aba bulijjo bwenjo kyeta by then Museveni be yali ayogeddeko nabo nga babagambye nti waliwo abajja naye nabo bagenda kubanga bambadde ngaffe kangeze olwo mmwe mwawulanga mutya nti ono ayinza okuba ku saidi yaffe ono ayinza okuba tali ku saidi yaffe kakati okiseera nga kiyiseewo kyeŋŋamba nga kiyiseewo abayekera badda mu nsiko ne tubeera n'enkambi zaffe ez'omu nsiko n'aba gavumenti balina ditaaki zaabwe kati abasikale aba gavumenti babeeranga ku ditaaki Bukuya wa kugombola wano ne mu bifo by'enjawulo Bulyambidde kati babeera mu bifo by'enjawulo ffe twabeeranga mu nsiko nga ffe bayeekera bonga tebajja mu nsiko nga batunoonye naye nga tebasobola kutulaba mwakozesanga nkodyo kati twali batendeke kati era baggukiranga ku bantu ba bulijjo kubanga woogenda okutuukira ku muyeekera bw'aba mu kitundu bossa abantu nga 10 kubajjukira omuyeekera alwanira mu bantu ate abamutendeke abeera serious Sergeant mbulira ku bukode bwe mwakozesanga obutabatuukako kakati ekisooka twekwekanga nnyo we tuli kati bwe tubeera mu nkambi nga wano tubeera ne kye bayita OP kati OP ayinza okubeera nga mu maduuka gye tuvudde ate omulala ayinza okubeera mu mayiro nga 5 kakati OP mu bumpimpi kati katugezeye oba mu Luganda tukiyita tutya ye muntu olulimi lutambuza amagye ye muntu gw'oteekawo okubalabula omulabuzi kugambye muntu gwe muteekawo okukola ki okubalabula kati ye bw'abalaba agamba munne ali mu mayiro 2 oba mayiro 1 munne waliwo sigino ze bakozesa munne n'alabula oba abala babeeranga n'eŋŋombe ku lusozi kati abasikale bobote bajjanga ne bwati oli naafuwa ng'alabula abantu ba bulijjo abali mu kitundu nti abalabe bakoze eki kubanga abasikale ba gavumenti baali balabikati eri abantu ba bulijjo kakati ffe abayeekera ne tumanya ekyokukola oba tusobola okubataasa nga tuweraawerako oba ne twekweka n'okulabula bannannyini baabo okumpi mwekweke enamba ejja nnene okusinziira ku oli OP kyatugambye Sergeant lwaki nnemera ku kwekweka kuno bagenda ne batugamba President Museveni yafuuka n'akawuka ng'osobola omuyita kaawo n'afuuka n'ente eryawo mmwe ne mudda ne mufuuka emiti nedda tekibanga nawo era Museveni tafuukanga kawuka omulundi n'ogumu era ne mu kitabo kye ekya Mustard Seed takiteekangamu security ya Museveni yali class 1 we yabeeranga atuyinza kumutuukako nga kamanda omuduumizi yali ow'okuntiko yali akulira abayeekera
ng'omutuuka kati katugeze Museveni yabeera headquarters zaabeeranga wa katugeze Ngoma kati okuva ono kutuuka Ngoma barracks zirimekeza abayekezo yitangamu kakati obafu barracks gye twabeerangamu nga obukuumi obubeeraawo n'okulabulwa kuba kuneno gituukako ng'ate osobola okutuukako mu dduumizi omukulu okunteko wabayekera kyati tiyafuuka ate mu okufuuka emiti no ate kyokubiri balabanga ki n'ekyokubiri Museveni abantu mu kiseera kyali tebamumanyi nange kennyini nali muyeekera ekyali kizibu okuga nti Museveni afaanagana bw'ati kubanga ffe twabeeranga wano Museveni katweza ali mu Lukoola Ngoma mu ditaaki era nga bw'ajja ayinza okujja n'ayita abakulu n'ayogera nabo ng'ali mu uniform tali mu uniform yabeeranga mu uniform mu nsiko yabeeranga mu uniform oluusi mu kawunda suuti yambalanga ebyambalo bibiri uniform ey'amagye gana galinga ga UNR n'emmundu ye nga yagyekwatira SMG oluusi ng'abeera mu kawunda suuti oluusi atambulanga ku sukuta epikipiki kakati yo gyabeeranga okutuuka n'okutambula ku sukuta kitegeeza awantu ssefunga bwe tuli wano naye nga okutuukira ddala ebukuya nga sekyuteeta yali katugeze Museveni ali wano woli katugeze gwe Museveni naye kutandikira ebukuya nga sekyuteeta 100% plus ogenda okutuuka wano ebukuya wano we tuli nga Museveni ayisiza ne Kampala yagenze oba tosobola kumutuukako so sekyuteeta ya Museveni yo yaneetafuuka ate n'abaali bamumanyi ng'agenda wa bayina gyayita nga tebamumanyi abantu baali bamumanyi n'amanya yakozesanga mangi ng'agenda nkulo yakozesanga manya Karimu mbunze Karimu era naddala nga Salaamu amanyi gitoola Salimu Salimu Kristaayo lwaki nti baakozesanga amannya ago mu 1979 nga balwana n'Amini nga bayingira muno bwabeeranga n'erinnya ly'ekisiraamu oli bwagaliye Salaamu babeerako Tanzania ate nga Tanzania basiraamu bangi ate Salaamu zigwa mu Luswayiri ne mu Luwarabu kugamba erinnya ery'Ekiwarabu lyakutaasanga nnyo era nga tuli mu nsiko abasajja abanyankola abasinga balina amannya ga Kikyolo twalina kapiteeni Owuma Owire Kafuuleeka nga ye Owuma kati oli nga mwangu kwa n'abakyoli gye bali mu nsiko kangendeyo yes buli nakati Owuma yali eyo ditaaki nange kangende mu nsiko kanga amannya gayanguyirizanga okuleeta abantu oba okukuyisawo tandiyise wagamba ubona bukodyo bwako erinnya lya Museveni erimu bamuyitanga Karimu ali ku Bukedde TV tukyali ku program Omuntu w'Abantu mumanya mangi kati neryo lizuuse ye Karimu Yoweri Museveni Karimu Yoweri Museveni Salimu Sale ye Kalibu akandwanaho gemanya gamatuufu jeno Kalibu akandwanaho naye yakozesanga Salimu Sale waliwo Ssaabawandiisi wa OAU ndowooza yali wa OAU ndowooza yayitibwanga wa East Africa yayitibwanga Salimu Sale kati ng'erinnya limuyamba okuyita mu mirembe gy'Amini awo okwegazaanya kati omanyi Salaamu eyo nga mu biseera biri kasobeera jama oli kyakubuuza bingi jama Salaamu ali ng'ogenda ngoga nti mpiseeyo ng'ogenda ku mission iyo kumbe gwe matayo olwo okutya ng'oyita ku baduuyi nanti kakati okubeera bumalirivu omuntu bw'amala okuyingira mu ngeri eyo oba ekisekala obeera mu malirivu okutya kyekintu ekikuyamba okutya kyekintu ekikuyamba obutamereza kakati tubadde ku ndowooza ku lutalo okutya kikwanguyiza ku lutalo kubanga osobola okukola ekintu singa obadde otidde tewandikikoze kati mission yo n'ogikola ki neyanguya Sergeant nga tugenda okwomulamuko bino bye tulaba mu firimu ne beesiiga kala ezifaanana oba ne bakwata n'emiti okusinziira mu kifo we bali n'agyeteeka mu maaso gwe ogenda olaba nga sasi lyerivuddeyo ebyo naye mwabikolako kakati ekyo bakiyita olwo kye bayita camouflage and concealment kakati uniform gye nyambadde eno olaba eriko kitakataka n'abuntu obulingo bwa green kitegeeza nti bw'oteekinga cover kati olaba wano obusubi kati bw'ogwa cover omuntu alowooza nti kititiriri oba bisubisubi kati olina okwetekako ebiti kati bw'obeere wala omutayinza kwetegereza nga nyambala uniform naye ngwa mu buti buli tosobola kunneetegereza bulungi olowooza kititiriri oba bisubi bingi abantu kyebava bagambanga nti muli ba kamiliyoni kale
ali ku Bukedde TV tukyagenda mu maaso ne program Omuntu w'Abantu era nga tuli ne Sgt.Bukenya Sam alina ekibuuzo kyo tukyaniriza alina kyowabula naawe munaaye tukweyanziza agenda musimye owandiika ekigambo Omuntu olekewo akabanga oluvannyuma weereze 8338 oba si kyo genda ku Facebook page yaffe Bukedde TV oba eyasuma ya Mwenge Hali ate nga tugamba nti tu streaminga live gwe ali ebunaayira osobola okuba ng'otugoberera bulungi emboozi ekyagenda mu maaso naye bakama bange baŋŋambye nti aye tulina okukola ku nsimbi n'agaana bannange mutugumiikirizeku katono tusooke tuyingize zino